surati Tini yeyekyenda mu 5 nvudde ku aya ya 4 laqad halakna al-insan fi ahsani taqwim thumma ladadnahu asfala safirin. Era ddala twakola omuntu mu ngeri esingira ddala obulungi n'oluvannyuma yaziwayo naziwa mu bantu abasembayo wansi. Sura eriko aya zeziwera naye njagala kwogera ku kino twakola. Allah alaga nga alina gwakola naye. Ate wano aya endala eri mu surati era eri wano eri mu surati wano eri mu juzu eri mu surati Naba eri mu aya ya 8 egamba wa halakinakum azwaja. Twabakolanga tubajja mu mitendera ebiri mu bantu babiri omukazi n'omusajja twabakola. Kyobola ekintu ensonga eno etawanyanya abayisiraamu ensonga ya Trinity oba ey'obusatu. Bagamba nti abakristaayo bwe balina obusatu balina simanyi kitaffe balina omwana balina omwoyo mutukuvu balina bakatonda basatu ne mwogera byonna naye ate ne Qur'an eraga oba ensomesa y'Ekiyisiraamu ti Allah akolera mu busatu. So wano nje okusabira baganda baffe mu Busiraamu essaawa eno okuli Sheikh Sematimba saako ne muganda waffe Sheikh Abdul Shahid baberenga babuuzaako ate tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe mikwano gyaffe abatulaba ku Da'wa TV Uganda mukkirize tubalamuse n'ekiramuso ekyava eri Katonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugambe nti ayina mukwano gwe mukristaayo ajje abeere ku vidiyo eno. Bwe bayita ba born again mujje mubeere ku vidiyo eno abalokole. Kubanga n'ekigambo born again nakyo tujja bigendamu ebyo tujja bigendamu nnyo naye ekikulu kya byonna abantu bonna abali mu nzikiriza ezo ez'enjawulo naddala ng'ogamba nti oli mukristaayo beera ku vidiyo eno olunaku n'olwaleero. Twafunye ebigambo by'omusumba oba simanyi oba busumba butikkirawa naye ekyo mujja okuntereeza nze mba sibimanyi. Naye muganda waffe oyo eyeremezaako erinnya lyaffe ery'Obusiraamu eyeyita Pastor Jamada wayogedde ebigambo ng'olaga nti Allah bw'aba ayogera mu Qur'an akozesa ekigambo twakola twabakola n'ebirala ebifaanagana bwe bityo era n'ogamba nti ekyo kimufuula okubeera nti naye bamugattagatta ng'akagaali nti alimu amakulu nga 3 nga Trinity bweri ku saidi y'obukristaayo wadde ng'obujulizi obwa Trinity twabubuuza ebbanga ddene nga temubulaba. Naye mukkirize Sheikh Sematimba ensonga zino omukulu ze yayogeddeko yatuuse n'okugenda ku shahada okulya okwongera okugitegeera ng'ayagala okwongera okugitegeera tugenda kugimutegeeza. Sheikh Sematimba tutandikira. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatulaba era batugobera ku Da'wa TV musubscribing ku YouTube ne bannammwe mubatemyeko naddala bannaffe basaidi eri ku kono abayita abakristaayo abayudaaya abasevenisi n'abalala mujja ku muki mwegatteko tusobole okubeera nga bintu bino tubitematema mubitegeere ate wemunamaze okubitegeera kijja bbangwira okubeera nga muteeka ebintu mu masa gaabyo. Ekisooka mu byonna Pastor Yese Munenya agenza okulaba kyakyekalira ku media abantu bamwerabidde mulidde kati nagamba waayi nange kankole ki kankomewo kuki ku media tandika okulwanyako ndage nti nina kiki kyemmanyi ngoberere omutimbagano ngende digital halaka asoma halaka ate ebyo bigambo bibiri birina amakulu gaki ganjawulo kakati bambire tumunenya ebyo byalina okukola kubangire ekyamutwala ekyo ebyo yali anoonya naye tukugamba mukulu Jamada nti better late than never. Ku
maweeka amazima ogamanyi nziramu nkulu jamaada gwe nkakasa amazima ogamanyi ku maweeka olina kufiira mu bintu ebyo onobifiiramu togamba nti twakugamba kati otandise nosoma mu Suratu Tin nogikootinga nti ya 95 nosoma aya yaki eyokuna nogamba nti inna halakana nebikulema okukolaki okutereeza naye nga yawula wakati wa haau ne khau ezo ennyukuta za Luwarabu za njawulo zirina amakulu gaki ga njawulo bw'oziretamu n'ozigattako z'ennyukuta ebbiri ezikoze eki ezigattako bw'ogamba halaka oba oli mu kutonda bw'ogamba halaka oba oli mu kuzikirira kati tujja kusomesa mpolampola olulimi alutegeere olulimi olukola ki olutegeere kati gyentandikidde kati nga tutandise bw'osomye wano bambi musajja mukulu tukugamba nti byonoonya ku midiya byo tujja tuli tujja kutereeza newabadde gubyoyaga tukutereeze kigamba ofune bafoola abakufolowinga bangi naye ffe tusobola kuleka kiki nsobi tujja kugenda naki mu maaso seeka bw'otunuulira mu aya gy'asomye mu Suratu Tin kyabadde anoonyamu ekyo kigambo twakola oba ndagetegese bulungi twakola twabakola kati ng'agamba nti Allah naye akolera mu buki mu busatu mu bungi kyenjagala ategeere nti ayitibwa Katonda okuva edda nedda ekintu kiri kimu kyatayagala kwe kumugattako Katonda kyasinga obutaagala kwe kumugattako kansookere mu Quran nsomerako mu ssuula eyokuna Quran yaffe eruwa somerako mu ssuula eyokuna aya 48 somera wano njagala osoma mu ya Luganda si yeyawo seeka eruwa yino wano nya 48 nyana munana Quran ali atugoberera bikula nange seeka atuwadde olunyiriri wano Quran nya 48 awagamba ebigambo bino wagamba nti mazima Katonda tayinza kusonyiwa oyo amugattako n'ebintu ebirala naye asonyiwa ekyo kyonna ekitali ekyo kwoyo gwayagala n'omuntu agatta Katonda n'ebintu ekirala n'omuntu agatta Katonda n'ekintu ekirala mazima aba agunzeewo ekibi ekisukkiridde kakati nga ekisinga okutawaanya mu kwagala okubeera nga ogatta bino ebisatu ye Trinity gyeyagala okuyimirizaawo naye nga weekwese mu aya eno nti twakola tine Allah sayidi eno waliyo kiki Trinity njagala okukakasa fe eno mu Quran kigambo Allah okugamba nti okugattako abatagamba nti bw'osomye Allah n'osomerako ekiki ekiranga tugamba nti Muhammad la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah si kye bayita okugattako kye bayita okugattako mukulu Jamaada n'abalala abafaanana endowoozayo kwe kubeera nga olinayo ekintu ekirala ky'oyise Katonda oba ntegerekese bulungi kasi koobeera nga olinayo ekintu ekirala ky'oyise Katonda olwogasibwani ko Allah so sinti umentioninga Allah kati nsomerako mu ssuula 17 mu ssuula 17 gituuse mu Suratu Al-Isra aya eya 23 egambe ebigambo bino egambe wagamba yesalawo mukamawo nti temusinzanga mulala yenna wabula ye yekka gwe mba musinza waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu agamba era n'akubiriza nti n'abazadde bombiriri mubayisenga bulungi kati wonolaba nga aya egenze mu maaso ng'ate aleese abazadde kati ate ojja kugamba nti ate tumugaseeko abaki
abazadde kakati mukulu njagala otegeera ekigambo kye bayita okugattako. Kitugamba nti kugattako kwe kubeera ng'okutte Katonda n'obeera nga olinayo ekirala ky'osinzizza nga Katonda, ky'ofudde Katonda, ekyo kye bayita okugattako. So si nti oyogedde erinnya lya Allah ate n'oyogera n'ekiki n'ekintu ekirala nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ekyo kye bayita okukola ki? Kati kiri ayagadde kukakasa ekyokubiri ekiri mu ekyo nti ono Allah yeeyawulidde nga ye bwali Katonda kiki omu olina akulaga nti ye muntu mubaka buki mubaka ntegerekasa bulungi ne tubyawula kansubye nti mukulu Jamada akanyomera ako kategedde buki bulungi mbukulirako mu kitabo kye bayita tugezako mu Bayibuli ndi ku kigambo kino ekyokwawula Katonda. Somerako mu kitabo kibaito ekyokuva essula 2 onyeri olwokubiri paka ku lwokutaano 2 olwokubiri paka ku lwokutaano wagamba agamba nti tobanga na bakatonda balala wendi teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi ekyekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga. Olaba kibayita okugattako kwe kukwata ekintu by'obadde okolera Katonda n'obikolera ekintu ekirala ebyeyawulidde Katonda nojja n'obijjako Katonda n'obikolera ekintu ekirala kyonna. Ekyo kibayita okukola ki? Nti onakugale tobivuunamiranga. Lwaki? Okuvuunama okwokusinza kweyawulidde ani? Katonda Allah yekka. Genda maaso. Agamba tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalana. Owulidde Katonda ayitibwa Katonda mu kwagala okumusinza mu bwomu bwe wa bujja ku kintu kyonna ky'oyinza omukola ki okumugatta era abiwalanira ddala tayagala kumugattako kirala. Bw'okwata Yesu n'omuleta n'omufuula Katonda owulidde oba ogasse Katonda. Bw'okwata Mwoyo Mutukuvu n'ojja n'omufuula Katonda oba ogasse Katonda. Ebyo byonna abiwalana kirira agamba abiwalana tobivuunamiranga ebyo kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalana ku baana n'obwokomaawo naye kyetwagaddemu kyeki ebigambo bino tuyinza oba tubisomye mu Kuva naye mu kyamateeka gyebiri okwongera okunyoza nti lino tteeka sesi lyakwongerako buki bwogezi. Somerako mu kyamateeka essula 5 ekyamateeka essula 5 onyirwa 6 5 olw'omukaaga wagamba nogambe tuwulire bwe wati 5 olw'omukaaga wagamba nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'Emisiri mpulira mu nnyumba ey'obuddu tobanga na bakatonda balala wendi. Okiwulidde oyo ayitibwa Katonda tayagala woweerewo na bakatonda balala waali kirira. Agamba teweekoleranga ekifaananyi ekyole ekifaananyi ekyekintu kyonna kyonna ekiri mu ggulu waggulu newankubadde wansi ku ttaka newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunamiranga so tobiweerezanga n'okubiweereza muddawo ne mugamba ffe tumuweereza Yesu. Ekyo kyokka okukyogera obwogezi oba omenya etteeka Katonda agambye so temubuweerezanga. Ekitegeeza ye alina engeri gy'abiweerezaamu n'abigattagatta. Basooka onsomereko mu Makko 10 olunyiriri olwa 45 ali eyo goberera era beera naffe 45 ekitabo kya Makko wetuli awo gwe nagenda maaso n'okutugoberera kigamba nti kubanga mazima omwana w'omuntu okusinza ku Bayibuli yaani aba Yesu kubanga omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa. Kati mwe muddawo ne mutandika okuyimba muweereza ani? Muweereza Yesu. Yesu agambye teyajja kuweerezebwa wabula okola ki? Wabula okuweereza. Kati mmwe yennyini ateekeddwa bakola ki? Okubaweereza. Kati olw'okuba Katonda tayagala mukole ki?
era temubiweerezanga kati bulwawoga nti oweereza Yesu manya nti okoze shiriki oba omugaseeko olidde ekyo tuyita okukola ki okugatta Katonda oba otegedde musajja mukulu kati awo twagala okujja tukutwale tukuzimbe tukutwale mu bino byewakoze eki mbiwaleese tusoose ku kigambo okwawula Katonda otegere nti ono Katonda ali omwo tayagala mukola ki kumugatta kati ekikutawaanya twa bw'osoma mu Quran ekigambo twa Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe yakikozesanga nga kituyita royal plural kwegulumiza kwewa kitiibwa naye ng'asigadde ali kiki ali omu ekyokulabira ku nabbi kukikuwa mu ssuula emu nga mulimu aya mmeka 2 ate enzira ne mu Bayibuli tegerekese bulungi kati ogenda okunkwatira ku Quran yo togijja wano irekaawo Suratu Anbiya ntuuse 21 sooka nsomere Suratu Anbiya aya ya 25 wagamba ebigambo bino ali naffe bikkula Suratu Anbiya aya ya 25 egamba ebigambo bino egambe so nga tetwatuma lubereberyewo mubaka yenna wabulanga olaba ayi nga gitandiseemu so tetwatuma lubereberyewo mubaka yenna kati bwoba gyobadde ng'ogamba nti abaatuma bano baki bangi abaakola bano baki bangi genda maaso tetwatuma lubereberyewo mubaka yenna wabulanga tumutumira tugamba tumira tugamba era wakyaleeta royo plural nga mazima bwe watali Katonda mulala wabula nzenze olaba eri ebadde kwogera kwa kwegulumiza watuusa okweyanjula ye yakyali atugambye ateekeddwa okusinzibwa ye yekka malayo aya agamba nti kale munsinze so si mutusinze wakituuse mu kweyanjula mu bwomu bwe amaliriza atugamba wabula nze nzekka era kye muba munkolera mukole eki munsinze so si mutusinze mu aya emu mwatusomesereza ebyo musobole okubeera nga obwongo bugguka butegeere kiri eri ebadde enjogera asigadde ali kiki asigadde ali omungenda ku aya 9:1 wano wenyini awo nyini 9:1 agamba nti jjukira n'ekyafaayo ky'oyo agamba 21:9 agenda maaso n'okutugoberera naawe osobola okubaako owandiika osobola okubeera nti ofuna wiinoono bulungi ebigambo bino omusajja nkuyita kuzanyiramu kale byagenze basobola okuleeta naye alowooza amanyi kale twabagamba bonna abo olaba watandise twabagamba era kati gwabeera eyo ogamba nti bano aboogera baki bangi naye nga eno this is what we call royal plural twabagamba tutya mazima kino ekibiina kyammwe kibiina kimu nange nze mukama wammwe kale munsinze kale munsinze eyo embeera gye twagala mutegeere eri njogera bwetuba Katonda yeyanjula atweyanjulira muki waliwo omusumba omu asooke malirize noono seeka asooka atutwala nange nnyo kuki kutwendo tw'amazzi katono masha Allah otwo yagamba nti tewaliwo mu Qur'ani wonna nga Allah waba ayogera ku kigambo ky'okutonda nti yatonda kiki omu Buwasina inna khalaqnakum olidde ayogera ki twatonda emugati naye ebintu byogera obinako okumanya oba oyogera ku just for a say okuyisa mu byogoze eki byogera n'aganza aya woogimpa nsiramuka nemugana kati kanjikuwe osiramuke wallahi namala ogimuwa yadduka buddusi kadala nakola ki n'agenda nsomerako mu suratu Mudaththir
Suratul Mudaththir. Suratul Mudaththir ogenda kunsomera aya ye 11. Egamba etya? Katonda egamba bweti. Dharuni. Katonda agamba nabbi bweti. Amugamba atya? Ndeka nze bw'omu n'oyo gwe natonda obwaggere Katonda we yali yatutonda kiki yatutonda yekka eri kubadde waba ayogedde eri nti inna khalaqnakum aba yeegulumizza oba okitegedde mukulu Jamada n'abakufaanana beera ekyo kitegeera nti Katonda kuli kuba kwegulumiza kwe naye tagamba ako tuli babiri tuli basatu tuli bana oba tuli 10 nga Abahindu bakoze eki webabikkiriza tegerekese bulungi kati musoko ngenderako mu Isaaya mu kitabo kya Isaaya onsomera ennyiriri 2 zokka nsooka empoozinyuma tugenze mu Isaaya ogenda kusoma Isaaya sura ya 43 onyiriri wa 21 abantu benneebumbira nzekka olabe wakirese mu Isaaya nga wakirese mu Qur'ani nti abantu benneebumbira nzekka boolesenga ettendo lyange boolesenga ettamukulu bansinze oba kitegedde okutonda yali kiki yekka tabeerangako na Yesu tabeerangako na Mwoyo Mutukuvu ebyo byonna bitonde bye yatonda biki bitonda otujja kutuukawo inshallah nga tutuuse kuki ku ekyo tuli fenna kati nsomera na 4:24 era mu Isaaya agamba ebigambo agamba nti bw'ati wayogera Mukama Katonda kati Mukama Katonda avaayo ayogera atya bw'ati wayogera Mukama omununuzi wo era yakubumba okuva mu lubuto nti nze Mukama akola byonna abamba eggulu nzekka ebyo byonna yabikola kiki yekka ayanjuluza ensi ani ali awamu nange olaba walese namaliza nange abuuza ekibuuzo mumugattako Yesu nemumugattako Mwoyo Mutukuvu abuuzizza nga maze okweyanjula ti byabikola kiki yekka kati ate ani ali awamu naye gemumugattako nokugulu Jamada munnange kusiramu kakomaweeka va mu katembo oyo embeera bw'enoogenderera bw'ekyo enkyanze naawe tugenda kufa onootuuka otya mu maaso ga Mukama Katonda ng'oyanja ebyo najja kutuuka agambe nti naye binyi bazisoma mu nkadde mu ndagaano nkadde saaka twabadde wano mu kaodiyo kagundi ketwakoze wano jjo era kafulumiddako kali kuki ku media njegalekasa bulungi yatusomedde 19:4 Matayo ogyerabidde gituukemu 19:4 kakati egamba ebigambo bino tuwulire n'addamu n'agamba nti temusoma nti addamu n'agamba nti Yesu n'addamu n'agamba temusoma nti oyo eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi atukakasa nti eyatukola ali kiki ali omusozi oba ffe ababakola obanze yabakola oyo eyabakola yabatonda ekisajja nekiki kati mu mbeera eyo tukugamba nti okujjako nga kuba kwebuzaabuza munnange komawo zibirwadde ennyanjula Sheikh kasumulule musomo gwennyini ekyo nno kitundu kyaffe ekimu ku bisooka era Sex Matimba ndowooza omugenze maaso n'okumuwulira engeri gy'ayanjudde. Sheikh Abdul Shahid twafunye omusumba ono Jamada yadde ali ku mulamwa guno ogwa mu Quran ogwa twakola twabagamba ffe tubakuuma ffe tubabeezaawo Allah ng'ayogera statements bwe zityo mu Quran ono gwe yasinzidde n'agamba nti nabo waabwe nabo naye bamugattako era obusatu nabo babuyina eri woba otandikira. Sebo moderator neyanziza ebintu ebimu bisesa naye nga byandibadde bikaabya. It is unfortunate nti n'abantu abakulu kubanga bwe ndaba emyaka gya mukadde wange Jamada akuliridde
ne bw'osanga ng'asobola okukola statement nawulidde nga ajja ekigambo shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Kati eno ataddeyo Allah eri n'ateekayo rasulu. Pozi ng'ekigambo rasulu takola ki? Takimanyi makulu. Kubaga ekigambo rasulu kitegeeza omubaka. Rasulullah mubaka wa Allah. Ate kati n'ogamba nti afuuse Allah nti boyina batwalira wamu ye bwagamba kakati kasabira nga owagasiwa mu buuti oba bataddewo mu. Kati kankubuuze bw'ogenda mu katale n'ogula ennyaanya 3 n'obutungulu 4 oba otutewako ennyaanya mmeka? Bw'ogenda mu katale n'ogula ennyaanya 3 n'obutungulu 4 oba otutewako ennyaanya mmeka? Era 3. Lwaki si 7? Kubanga obigase byonna bitadde wamu. Lwaki obutungulu buno tebufuuka nnyaanya? Tugambe nti oleese ennyaanya 7. Kubanga it is common sense nti ashhadu an la ilaha illa Allah, nkakasa nti mazima Katonda ali atya? Ali omweka. Wa ashhadu anna muhammada rasulullah, Muhammad ono mubaka wa Allah. Kati tuyinza gamba nti ate Muhammad afuuse Allah. Obanga agambye nti ennyaanya zifuuse butungulu oba obutungulu bufuuse ki? Bufuuse ennyaanya. It is not common sense. It does not make any sense. Linguistically mu lulimi bw'osoma phrase eyo tebiina obikola ki? Obigattira. Era nja kusaba onsomereko aya sura ya 3 Surat Al-Imran aya ya 18. Tuwulire Allah subhanahu wa ta'ala ye mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Yo Qur'ani etugamba ki ku nsonga eno, bakatonda bali basatu oba Katonda ali omu? Kuba kati ye kimuluma Trinity. Era okupalapalanya okwo kwonna kugezaako kuyimirizaawo Trinity. Trinity teriiyo. Mukkirize nti mu bwino mu bujulizi Trinity tekola ki? Teriiyo. Aya 3:18 atugoberera Qur'an egamba nti shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, Katonda yajulira nti ddala tewali Katonda mulala yenna asinzibwa wabula ye yekka. Eyo Qur'ani. Katonda mwennyini yajulira, yakakasa, yakonamu stampu. Tewali asinzibwa, tewali Katonda mulala yenna okujjako ye yekka. Kirira agamba ne bamalayika ne bannannyini kumanya, ne bamalayika nabo ne bakakasa ekyo nti mazima tewali asinzibwa mulala. Katonda ali atya? Yekka. Ne bannannyini kumanya, ne bannannyini kumanya. Buli muntu yenna ayina ilmu, alina okumanya, ayina okukakasa nti Katonda ali atya? Ali omu. W'olabira omuntu nti iri mutakola ki? Tayina. Kwe kugamba nti bakatonda bali basatu mu aya kyegamba. Buli gw'osanga ng'agamba nti bakatonda bali basatu mwatya? Mwomu. Manya tayina irimu. Aya kyekoze eki? Buli muntu yenna ayina irimu ne bannannyini kumanya. Bakakasa nti Katonda ali atya? Ali omu. Ali omu, si babiri si basatu. Kirira agamba ne bannannyini kumanya ne bannannyini kumanya nabo bajulira ayimiridde n'obwenkanya mu kulabirira ebitonde bye mu ngeri ze zonna. Tewali Katonda asinzibwa mu biriwo byonna wabula ye. Kati obubaka buno butuleeterwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yatusomesa ebigambo bino, yatunnyonnyola ebigambo bino nti tewali Katonda mulala okujjako ani? Allah. Ate kati gwe jamaada n'ofubutuka eri kubanga oyagala kuyisaawo Trinity, ate oyogeze Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam by'ataayogera, omufuule ky'ataakola ki? Ky'ataayogera.
ekyo tekiriyo, si kya mu nsomesa yaffe, si kya mu nzikiriza yaffe, si kya mu busiraamu, tekiriyo. Bannabbi bangi, buli nabbi alina omulembe gwe, buli nabbi Allah yamutuma, era bonna yabatuma na message etya emu, la ilaha illallah, teri katonda mulala okujjako atya omu yekka. Anti alina kigambo kino kyeyebuuza nti twatuma. Tugenda kutuukawo. Tugenda kutuukawo. Era bw'otunula ne mu Bayibuli tewali kanyiriri kayimirizaawo Trinity nga kali authentic. Tewali kanyiriri kayimirizaawo Trinity nga kali authentic. Naye omukristaayo asobola okukikkiriza ekyo? Akanoonya akatuleetere. Bw'aba ye ng'agamba nti mu Bayibuli obusatu talina wabujja okuva ku lubereberye okutuuka ku Malaki ebitabo 39 eby'endagaano enkadde, okuva ku Matayo mpaka ku Bikkulirwa ebitabo 27 eby'endagaano empya, Bayibuli yonna ebitabo 66 temuli kanyiriri kagamba nti bakatonda bali bameka? Tekaliyo. Oli asobola okugamba nti ate 28 19 eno Matayo ate egamba ki? Nti asobola okulugyawo agireete, ffe tujja kusisinkanayo. Tewali kanyiriri kali authentic, nkiddamu, kagamba nti bakatonda bali basatu muki mu tekaliyo. Mbikulira eby'omu Mirembe 17 layini ya 2. Ekyokubiri ekisooka wagala ngambe 1x 17 2 egamba ebigambo bino. Tugenze gwatugoberera oba ali naffe ku mukutu guno ogwa Dawa TV Uganda, seeka asomera yini giwandiikaawo 17 2 ey'omu Mirembe ekisooka we tuli. Ayi Mukama, tewali akufaanana, so tewali katonda wabula ggwe, nga byonna bwe biri bye twawulira n'amatu gaffe. Okuva edda n'edda bannabbi bonna bajja basomesa nga bakakasa tebawulirangako kigambo kigambibwa nti bakatonda bali basatu. Musumba ng'agenda kuswala nnyo. Okuva edda n'edda, kabeere Musa, kabeere Ibulayimu, kabeere Isaaya, kabeere Jeremiya, tewali yali akyogeddeko nti bakatonda bali basatu. Kabeere Yesu, tebakyogerangako nti bakatonda bali basatu. Kati bano kibaluma okulabanga obulimba tukola ki? Tubusaanyaawo. Kwe kupalapalanya, atandika okunoonya okugatta ennyaanya mu butungulu. Ate omusajja Seeka bw'agamba nti nze kuwona amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze, baba tebali kiba kimufudde Katonda. Bwe ngamba tojja kutuuka wa pulezidenti okujjako ng'oyise mu nze, mba nfuuse pulezidenti. Akwata ku entebe ku State House, ekkuba eryo niyo pulezidenti, ekkuba eri kutwala entebe otuuke ku State House awali pulezidenti w'eggwanga, ekkuba eryo nayo pulezidenti. Kaakati okwo kupalapalanya naye obwo si bujulizi. Katonda okuva edda n'edda bannabbi bonna bajja basomesa Katonda ali atya. Nsomera Bassekabaka 8:22 paka 23. 8:22 Bassekabaka 8:22. Okay. Bassekabaka 8:22. Tutuuse. Suleymaani n'ayimirira mu maaso g'ekyoto kya Mukama. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri, abantu bonna abaana ba Isirayiri abaali bakuŋŋaanye awo nga bwe baali, n'ayanjuluza emikono gye. Suleymaani n'ayanjuza emikono gye n'agiwanika eri eggulu bw'ati, n'ayogera nti Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, tewali katonda akufaanana ggwe. Tewali katonda akufaanana ggwe mu ggulu waggulu newankubadde ku nsi wansi.
akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna. Eyakwata ekyo kye wamusuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, weewaawo wayogera n'akamwako n'otuukiriza ekituukiriza n'omukono gwo kyetwagalamu nga bwe kiri leero. Olwo Nabbi Sulaimaani akuŋŋaanyiza abaana ba Isirayiri n'awanika emikono gye n'agamba, ayi Katonda, teri Katonda mulala mu ggulu, mu nsi, wansi okuggyako atya, ate teri akufaanana. Katonda ali atya? Okuva edda nedda bannabbi bonna bazze basomesa Katonda ali omu. Seeko omusajja ajja kugamba nti waliwo layini egamba nti nze ne kitange tuli omu. Nze ne mukama wange tuli eki, tussa kimu. Nange mba nfuuse mukama wange. Nabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suratu Tauba aya 4 yagamba Bakari nti wallahu maana. Allah ali wamu nasi, tuli omu ne Allah. Eyo njogera Allah ali wamu naffe. Eyo njogera bw'ogamba nti nze ne mukyala wange tuli eki, tuli kimu. Oba ofuuse mukyala wo oba yaba afuuse gwe? Nedda. Eyo njogera, that is something you don't need to give a lot of attention. It is just a language usage. Atera ochika sukasuka w'olugiriro omu ogendako mu Yokaana aswa 17 osomutandike 17:21 ekitabo kya Yokaana 17:21 wagamba ebigambo bino, bonna babeerenga bumu nga ggwe kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Kibutegedde ffenna tuli bumu okubeera obumu twakkiriza nti Yesu baatuma mutuma. Yesu si Katonda. Kati sebo moderator tuyina omuntu gwe twanukula, kati buli lwoteekawo ebibuuzo ebirala otujja kumulamwa gwe tukola ki? Ebibuuzo bino mbibuuliza abali abatulaba. Tuyina kye tuliko, tuyina gwe tukola ki? Bwe banaaba babireese ebyo tujja kukola ki? Kubanga bayinza okubireeta nga defense, tujja kubyanukula. Naye for now tuli ku kino, tetwagala kuva ku ki? Twaze ne lesson plan, tulina okutambulira ku ki? Ku mulamwa, tetwagala kutabika. Kati bannabbi bonna kuva dda bajjanga basomesa nti Katonda ali atya? Ali omu, si babiri, si basatu. Era ne Yesu Kristo bwe yajja teyabaawukanako, naye yakakasa bukakasa mu nsomesa ye nti Katonda ali atya? Ali omu. Kyetusanga mu Makko 12 tandikira ku 28. Makko 12:28 wagamba ebigambo bino, awomu ku bawandiisi najja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka. Kati Yesu ali mu kusomesa, ali mu kubuulira. Omu ku bawandiisi abasajja abayivu abaliwo ku biseera ebyo najja n'awuliriza emboozi yaabwe, n'awuliza nga Yesu asomesa, bano bamubuuza ebibuuzo bw'abaanukula. N'amubuuza nti teeka ki erirubereberye mu gonna? Osomesezza bingi, naye etteeka erisinga amateeka gonna, etteeka eriweebwa ekifo ky'okumwanjo mu mateeka gonna, ebirala nibwo biganye, ne kiki nina okulemerako ekyo kyo nkinyweze. Yesu n'addamu nti ery'olubereberye lyerino nti wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye omu. Yesu naye yabayigiriza n'agamba nti ye Yesu n'abaali mu lutuulo olwo, abaali mu kiraasi eyo, bonna Katonda waabwe ali atya? Kyova olaba ye tekyamuswaza, n'agamba Katonda waffe, kubanga akimanyi ye si Katonda.
era teyasomesa nti ye Katonda, wabula yasomesa nti ffenna Katonda waffe ali atya, ali omu. Yali enjigiriza ya Yesu, era ekyo nekikakasibwa ng'osomyeko ne mu Befeso 1:17. Abefeso 1:17 niyo tugoberera tambula naffe tusobole okubeera nti ebintu bino tubyetegereza bulungi, tusobole okubeera nti bwino tumufuna nga tewaliiwo buzibu bwonna. Abefeso 1:17 Katonda wa Mukama agamba nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, owulira, n'abatume n'ababaka abajja oluvannyuma nga basaasaanya ekigambo kino era nabo bakimanya era bagenda nga basomesa nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda wa nabo tebagamba nti Yesu Katonda, bayigiriza nga bagamba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Bali badde bagamba nti bakatonda baffe Yesu n'oli. Yesu yasooka kibayigiriza ne bakikwata nabo ne bakisaasaanya nti Katonda wa Mukama waffe, Katonda wa Yesu ye Katonda waffe, ye Katonda wa buli kimu ali omu. Kati ekyo kya Trinity okwagala okukiyingizaawo ogwo muzannyo gwabwe, naye nga mu biwandiiko tegukola ki? Teguliimu. Era waliwo ekitabo kino lwakuba ebintu ebyo babeera babyogera buli kaseera tubisomesa naye tebajjaamu kyakuyiga, babeera babiddiŋŋana babiddamu. They don't want to pick a lesson. Christianity in the East African environment kyawandiikibwa Honorable Kiza Amoti Fulgensi. Bw'ogenda ku peegi ya 24 agamba bw'ati, seka nja kusaba otuvuunulire. At around AD 320 mukyasa ekyo kyayogeddeko seeka around 320 omwaka ogw'ebisatu abiri, some Christians started raising questions to their own faith. Abakristaayo abamu baatandika okwebuuza ebibuuzo ku bikwatagana n'enzikiriza yaabwe ey'obukristaayo, and doubting some teaching of the church. Batandika okubuusabuusa ku nsomesa ez'ekkanisa. This led to the first ecumenical council of 300 bishops held at Nice in AD 321. Ekyo kyaviirako okubeera nti baayitawo olukuŋŋaana kanso eyatuula mu mwaka gw'ebisatu. This was called by Constantine, the Roman emperor. Era olukuŋŋaana olwo lwayitibwa kabaka w'e Roma Constantinople the first. The council came up with the Nicene Creed. Olukuŋŋaana olwo lwavaayo kye baatuuma Nicene Creed, which teaches that eyasomesa nti Jesus was the begotten Son of God, eyasomesa nti Yesu yali omwana ow'omuntumbwe owa Katonda, and not made, era teyakolebwa bukolebwa, was true God, yali Katonda wa ddala, from true God, ng'ava mu Katonda wa ddala, and only became man for our own salvation. Yafuuka omuntu ku lw'obulokozi bwaffe. Now this effort, amaanyi gano ag'okwagala okufuula Yesu Katonda tebyaliwo kuva dda. Kabaka Constantine eyasooka ow'e Roma ye yatuula n'ayita olusirika lw'ababishopu 10 n'agamba bannaye tukoze tutya. Ate akaseera ako ng'abantu batandise okupinga nga balaba bano ebintu bye batusomesa biki. N'agamba tuteekewo nti Yesu ono mwana wa Katonda, ate Katonda azaala Katonda, kati n'olwekyo naye afuuse Katonda. Kwe kuteekawo Gloria Patris et Filios et Spiritus Sanctus, God the Father, the Son and the Holy Spirit. Katonda kitaffe n'omwana ne mwoyo omutukuvu, Trinity we bakola ki? We bagitandikira mu mwaka 321 AD mu Niceea mu Roma. Eyagitandikawo kabaka Constantine. Si bya mu biwandiiko, Yesu tagimanyi, teri nabbi yagisomesa, tekiriyo mu byawandiikibwa. Kyova olaba kibalumya omuntu bapalapalanya banoonya wawe yayisizaawo ki? Trinity. Naye mu byawandiikibwa Trinity tekola ki? Teriimu. Kati ekimutawaanyiza lulimi.
twakola. We. Mu lulimi ekyo si mawulire. Era omukulembeze asobola okugamba we shall see what we can do for you. Nenga yagenda okola ki? Yagenda obikola. Check on us tomorrow. Tukebereke enkya. Ye nani? Ngokoma mu office ye era ng'omusanga mwatya. That is a language or olulimi. Era ekyandeeseza dictionary eno Oxford Advanced Learners Dictionary 10th edition yekyali weno. Kati eno dictionary bwogenda ku page 1329 bajja kulaga mu bigambo byonoonya waliwo ekigambo kye bayita the royal we. Era we bagitaddemu ki? The royal we ne bakugamba noun sinjula. Kata tugeze mu mateeka ga lulimi. Mu bumu. The use of we. Omugaso gwa we. Okukozesa we. Instead of I. Notakozesaamu I. Nze. By a single person. Ku muntu ng'oli omu. As used traditionally by the kings. Nga ekyakozesebwa mu ntandikwa bakabaka okuva edda nedda. And the queens in the past. Nga ne bannabakyala okuva emabega. Kati okukozesa royal we eno bagiyita royal we eba yakitiibwa. Nun litazim. Nahanu nunu. Eyo nunu yakugulumiza. Yakwegulumiza. Yakwewa kitiibwa. Era ne mu luzungu yeno the royal we. Nti I can use we instead of I. Tekitegeeza nti tuli bangi. Naye no we etegeeza self-respect, self-esteem. Era bakabaka bebagikozesanga. N'abakulembeze kati obala bakola ki? Bakikozesa. We shall see what to do for you. Tujja kulaba kye tukola ki? Naye nga yakola ki? Ali omu kuba kwegulumiza. Tekitegeeza nti bangi. N'olwekyo addeyo asikole ki? Yetegereze olulimi. Era ebigambo bye bimu bw'obikula mu lubereberye. Mbikulirako mu lubereberye 1:26. Olubereberye 1:26 gamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Lindako. Katonda n'ayogera. Babeera bangi abeera omu. Ab'omu. Tukole omuntu. Ne bafuuka bangi n'afuuka omu. Nebeera njogera. Kuba bw'ogamba ne bafuuka bangi kiba kikontanye. Atandise agamba nti Katonda n'ayogera nti. So si bakatonda ne boogera nti. Wabula Katonda n'ayogera nti. N'ateekawo enjogera y'okwegulumiza. Royal we. Tukole omuntu. Kirira. Mu ngeri yaffe. Mu kifaananyi kyaffe. Kye tunaalaba nga kye kirungi. Bafugenga eby'omu nnyanja. N'ebibuuka waggulu. N'ente n'ensi yonna. Na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye. Olwo 2:7. Katonda n'akola ki? N'atonda omuntu mu ngeri ye. Lwaki teyagamba nti bakatonda ne batonda omuntu mu ngeri yaabwe? Language. Kwegulumiza. Royal we. Era kyovola conclusion era akulaze nti Katonda n'atonda omuntu. Katonda n'akola omuntu. Nekiddayo ku original. Tekitegeeza nti baali baki? Baali bangi. Ekigambo kino ne Yesu yakikozesaako. Royal we. Gendako mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omwenda tukome ku lw'12.
ekigambo kya wi tekitegeeza plural. Eyo eba efuuse royal wi. Omuntu agikozesa mu kwegulumiza, mu kwewa ekitiibwa, majestic wi. Tekitegeeza nti it is a plural wi. Nedda. Yokaana 3 line ya 9. Line ya 9. Wagamba ebigambo bino. Nikodemu n'addamu n'amugamba nti ebyo byonna biyinzika bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri notategeera ebyo? Ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi. Wulira, Yesu asomesa, bamubuuza mu byasomeseza n'agamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri notategeera ebyo nga mbadde ndooza byangu byakutegeera. N'agamba tukola ki? Ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi. Lindako, nkugamba bali bangi ali omu. Yesu yekka yakola ki? Yayogera. Nkugamba tutegeeza, twogera, tubuulira, tusomesa. Kuba yalinga abuulira, yalinga asomesa. Twogera kye tumanyi. Yali ategeeza ye naani? It was him. Yali yekka. Naye lwaki akozesa that majestic, that royal speech? Olwo lulimi kirira. Agamba tutegeeza kye twalaba. So temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde ebyensi, bwe mbabuulidde mba, abalala basigaddewa. If it is plural, abalala basigaddewa. Kirira. Bwe mbabuulidde ebyensi, ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde ebyensi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe nnababuulira eby'omu ggulu? Kaakati abalala abaleseewa. Oba tugambe nti ba Yesu baali bangi? Yali omu. Olwo lulimi terulina kukyankalanya basajja bakulu nga Jamanda. Nze nakula nga ne mu community owulira abantu bakozesa enjogera eziraga plural naye nga si ki. Mama n'atuma omwana, genda ompitire Namakula. Mukulu we n'agenda n'amugamba Namakula bakuyita. Kyokka nga te maama yekka yakoze eki? Yamutumye. Naye nagamba bakuyita bameka. Maama yekka yamukola ki? Naye lwakugulumiza muzadde, lwakugulumiza maama, bakuyita. Oli n'abuuza nti ani? Tabuuza nti baani. Banyongere kunva. Okiraba? Maama banyongere kuki? Kunva. Bameka, bamaama bali bameka bakugenda okwongera kunva. Kati olwo lulimi simanyi lwaki kibakalubiriza nnyo Christianity ekalubirizibwa. Seekanze nabagamba wano mu by'okusaaga. Omuntu akuwanga olubimbi lulala lwonna n'atakuwa lubimbi lwakuwolereza bulimba. Okuwolereza obulimba kuzibu. Opalapalanya n'olabikira ddala nga opalapalanya. Emyaka gyo, ekitiibwa kyo byonna ne bikola ki? Ne bigenda. Lwaki? Oyagala kuyisaawo obulimba. Ekigambo kya Trinity tekiriiyo. Ekigambo ky'okugamba nti Muhammad naye simanyi mu Busiraamu afuuse Katonda, ebyo tebiriiyo. Qur'ani tebimanyi, teri hadithi ebimanyi, nabbi teyabyogerako, era n'olulimi lwe yeekwatako nti ne tutonda. Kigambo kya lulimi adde yakyetegereze, ne mu Bayibuli enjogera eyo mweri tetegeeza bungi. Kankomekaawo. Okay. Bwetyo